Ate yo poliisi y'ensi yonna eriko emmotoka zezudde nga kigambibwa nti zino zabbibwa okuva mu mawanga ga Bulaaya ne zireetebwa kuno. Akulira poliisi y'ensi yonna mu Uganda, Hassan Kasinja agamba nti bakyagenda mu maaso n'omuyigo gw'ebintu ebibbibwa mu mawanga amalala ne bireetebwa kuno nga kuno kwagasse n'okunoonya abantu abakukusibwa ne batwalibwa mu mawanga amalala. Grace Nantale Kakoza alina eggulire lino mu bujjuvu. Zino ze mmotoka ezikwatiddwa poliisi y'ensi yonna nga kibadde kigambibwa nti zabbibwa okuva e Japan, Bungereza ne South Africa. Okusinziira ku akulira poliisi y'ensi yonna Hassan Kasinje, poliisi ezeegoberera amayitire g'emmotoka zino okutuusa bwe zikwatiddwa. We are going to see that we put with Interpol in Lyon, they are going to help us to take ebyuma ebikebera emmotoka zino. Oba oliawo kiyinza okukendeeza obubbi bw'emmotoka okuva wano mu Uganda. Emu ku mmotoka zino ezikwatiddwa ye y'omuyimbi Leila Kayondo, era nga poliisi erabudde abantu abagula emmotoka ez'ebbeeyi nga tebamaze kugyebuuzaako tibandigwa mu kitimba kino. Mmotoka yonna gy'ogenda okugula gezaako okulaba nti Interpol esoose okukebera mmotoka eyo, era kijja kukendeeza ku bubbi bw'emmotoka ezireetebwa wano mu Uganda. Emmotoka endala 412 nazo ze zinoonyezebwa mu mawanga agatwetoolodde nga zabbibwa muno omuli n'eza gavumenti. Ate ku ky'okukukusa abantu okubatwala ebweru w'eggwanga, poliisi eriko abantu 2 beenunudde n'ekwatayo omuntu omu agambibwa okubeera emabega w'omuze guno. Nti abantu baffe naddala abawala bakyabatwala. Twagezaako okuziiza abantu okutwalibwa ebweru okukola emirimu gy'awaka. Mu kiseera kino tekyali muntu akkirizibwa okutwalibwa ebweru okukuba ekyeyo mu mawanga ga Buwalabu okuggyako ng'ayise mu mateeka agaateekeddwawo. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.